Mukama ffe yeebazibwe. Balamusizaako mwenna mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Neebaza Katonda abakuumye naffe n'atukuuma. Katusabe Kitaffe tukugulumiza mu mwana wa Yesu Kristo gw'atuma ku nsi kuno nga kye kigambo kyo era gwe musaayi gwo n'amaanyi ag'Omwoyo Mutukuvu okke ate nga tuweereza. Mukama onkozese eri abantu Omukama ate basumululwe nange nga bwe nsumululwa. Ffenna tufune ekisa ekyokuba nga tutegera ekyokukola tutambule naawe mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Mbeebaza mwenna emirimu kutandika ku pulezidenti w'eggwanga ow'ekitiibwa, bakabaka, baministers, bamemba ba palamenti, abantu ba bulijjo mwebala emirimu emirungi gye mukola, Mukama gye bawemu omukisa. N'ebyo bye mugenda nga waliwo ekitereezeddwa ekyo tuba twebaza Katonda. N'awulira enjiri eno n'okukakkana tuba twebaza Katonda. Nyongera okukaatiriza abasirikale kibooko yabaviirayo dda nammwe abasumba. Kyekiseera eky'okutandika okwenenya n'okutereera. Booko ye kyavugira ddala mujja kugiraba ng'ebayitamu. Ensonga ngivuddeko gyakuddako ensonga ya pulezidenti okumuddamu kuba yeebuuza ekibuuzo kino kiri mu Luka essula ya 6 lunyiriri lwa 29. Egamba nti oyo akukubanga oluba omukyusizanga olwokubiri n'akuggyako omunagiro gwe n'ekkanzu togimugaananga. Buli akusabanga omuwanga kyakuggyako ebintu byo tobimusabanga nate. Kama yeebazibwe. Waliwo ebigambo ebimu Katonda byayogera nga birina ekitimu ebigwa ate n'ebirala nga birina ekitimu ebigwa. Kubanga Bayibuli ekkiriza okuwaabira omuntu ab'amateeka we yali yabateekawo ate waliwo Katonda byagamba okuleka omuntu. Kakati ebigambo ebyo oluusi abantu tebabyawula ne bagamba nti ate n'omulokole naye ayinza okuwaba nga mubyeko ettaka. Ekisobokera ddala. N'ebino njabyawula nga pulezidenti bwe yakibuuza kitegeeza ki? Kankiragire ddala ku yakitegere bulungi. Pulezidenti yajja wano batujjako 30% ne bazitubbako. Neera twamuleka tunaffe abalokole era tumusabira kuba ffe tusabira eggwanga. Tetubeeraawo nti kuba batubba 30%. Kakati nze nzaalibwa mukono ab'emukono yatuyita lumbugu. Neera abalokole ffe tusigala tukyatambula naye tetubeeraawo nti tumuwalane kubanga tuli b'emukono. Kuba ab'emukono n'awamu mutusamanyoga nti ab'e Kampala baba Buganda baba balonda bubi n'atabakolera mirimu. Neera abalokole tusigalamu nga tusabira gavumenti tusabira eggwanga. Kekyo kitegeeza nti omuntu omukoze bubi naye n'akuleka n'ekira n'akuleka. So ate waliwo ebyetaagisa olinaga nti ababbye ettaka lyange nange kangende mu kooti. Ebigambo ebyo abantu babyawula. Lwaki omuntu ono akuleka? Kubanga ebimu bibeera mayina oba biba tebirina nnyo nsonga ati kola kino kola kiri kyo tukireke tukiveeko. Nga kitegeeza nti ajja kusigala akwagala asobole okubuulira enjiri osobole okukyuka naye nga tomukoze bulungi. Ge makulu kivudde ndeetadde ekifaananyi eriye yennyini asobole okuyiga okutegeera ebintu ebimu osobola obbireka osobola ovuba omuntu oyo osobola okulaba nga omuntu oyo naye asobola okukyuka kubanga naye aba muntu nga ffe ayonoona nga ffe bwe twayonoona ffenna naffe twasaasira busaaserwa. Ensonga ndowooza agitegedde bulungi. Ekibuuzo nkizzeemu. Kakati ngenze ku nsonga y'okwenenya kuba Katonda atugamba okwenenya era oluusi pulezidenti ye naye okwenenya oluusi takutegeera bulungi oba ayinza okutegeera aba n'abalala bayinza obutakutegeera bulungi. Naye njagala njogere ku kigambo okwenenya nja kiyigiriza ngende nga nkimenya ebitundutundu buli kimu kiveeyo bulungi. Mukama wana batuwadde ekisa buli obudde obunaddako nga tewali program nja kusooka kudda kuyigiriza okwenenya. Kote okwenenya kye kiki? Okwenenya kwe kukkiriza amazima g'ekigambo kya Katonda n'okyusa endowoozayo eyawukana n'okuteesa kwe n'ogirekera ddala. Kati okwenenya Katonda aba ategeeza nti kyusa ebirowoozo byo gwe byolowooza okukola biri mu ndowooza ya Katonda. Byolotambulyamu gwe byonna ebiri mu birowoozo byo kata bitandika okwawukana n'ekigambo kya Katonda ekibuulirwa. Kitegeeza nti byenenye obeere ng'obirekera ddala. Isaaya 5:5 luga nti munoonye Mukama nga bw'akyayinza okulabika, mumukabire nga bw'akyali okumpi. Omubi aleke ekkubo ly'ebbi n'omuntu atali mutuukivu aleke ebirowoozo bye akomewo eri Mukama naye anaasaasira adde eri Katonda ffe kubanga anaasonyira ddala nnyo. Kubanga ebirowoozo byammwe si bye ebirowoozo byange n'amakubo gammwe si ge makubo gange bw'ayogera Mukama. Bayibuli kubanga eggulu bwe lisinga ensi n'obugulumivu n'amakubo gange bwe gasinga bwe gatyo amakubo gammwe n'ebirowoozo byammwe ebirowoozo byammwe. Bayibuli egamba nti Katonda atugamba okudda gye tuli twakula tulina ebirowoozo bye tuyigira ku bantu bye tulowooza okukola ti njagala kino njagala kiri njagala ettaka eryo njagala obugaga naye ng'ettaka ly'oyagala si oba kino nakiri. Ebyo byonna biba birowoozo byo by'obeera ng'olowooza kulowooza kino.
n'ate ebirowoozo bya Katonda bw'obifuna bikuyamba nnyo. Kyava agamba nti ebibye bisukkulumye nnyo ebyaffe, kubanga ffe abantu tulina ebirowoozo birala oluusi nga bibi, bituukiriza bigendererwa bibi. Ebirowoozo ebyo biba biri ku bigendererwa, ate ebigendererwa ne bireeta ebikolwa ebiteeka ekintu mu nkola. Kati ngenda kubanga njigiriza okwenenya ebirowoozo, okwenenya ebikolwa n'ebigendererwa. Kati omuntu aba atandise okuyiga kye bayita okwenenya adde eri Katonda, kye batubabulira nti bannaye mwenenye. Ekyeza ebirowoozo byo bikwatagana ne bya Katonda. Katonda bw'aba akutadde mu ntebe nga pulezidenti w'ekitiibwa oba omuminisita oba omuntu omulala yenna, akutaddeyo kubba, kulya nguzi, kutta abantu, kubanyigiriza, kubasosola, ebyo si birowoozo bya Katonda. Bibeera bibyo byolowooza oba bajjajjawo baba basosola, naawe n'osigala nga watwala ebyo ekyokusosola. Naye bw'oba okyuse biri bivaako n'osonyiwa n'odda ku birowoozo bya Katonda nti tutabagane n'abantu. Ngenzeeko mu kitabo ky'Abaebbulaniya essula ya 4:12 buga nti kubanga ekigambo kya Katonda kiramu kikozi, kisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwogi obubiri, kiyitamu n'okwawula ne kyabula obulamu n'ennyingo, obusomero kyangu okwawula okulowooza n'okufumintiriza kw'omutima. Ekigambo kya Katonda bwe tukireeta kitandika okwawula ebirowoozo n'okufumintiriza. Kirowoozo naye okufumintiriza kulala. Okufumintiriza kwe kufumintiriza mu kigambo kya Katonda nti Katonda yagamba atya tosonyiwanga, Katonda yagamba atya tokolanga bw'oti, tobbanga, tottanga. Kakati olwoba ofumintiriza ku kigambo kya Katonda, n'ekirowoozo kisobola okukuwa nti gundi nga bwe yatajjajjange nange kangende nzita ababe. Ekyo kirowoozo kyo si kigambo kya Katonda. Ekigambo kigamba kusonyiwa, butawoolera ggwanga, noga nti wadde batta oba bakola bwe bati ne bwe bati oba babba, naye kakati tukoze tutya, ne byabba takyalina kamusonyiwe, oba byabba abirina katukwatagane, mubuulire amazima, ebintu byange abenzirize, nze era musonyiwe, sijja muwolerako ggwanga. Kati oba ofumintiriza ku kigambo. Kati mwe abasinga tandika ku pulezidenti w'eggwanga, bakabaka n'abantu abulijja abatalina ddala balokole, weewaawo n'abalokole, teriyo n'abatali balokole abasobola okuwulira ekigambo ne bakigondera. Muba mutambulira ku birowoozo byammwe bye mukola, temukola kigambo kya Katonda. Naye nga Katonda ye yakuteeka mu nsi n'agamba nti ojja kuba pulezidenti, ojja kuba kabaka, ojja kuba minisita, ojja kuba w'amagye, ojja kuba wa poliisi. Kakati tulina kukyuka kwenenya, kuba naffe abababuulira naffe twabitambuliramu. Ne bwe twagera tutegeera Katonda, twatandika okubikyusa ebirowoozo byaffe, tubatuuliriza ekigambo kya Katonda. Kati ampuliza bw'owulira ekigambo kya Katonda nga kikugamba okuleka ebirowoozo byo bireke. Ffe twakola nga tulina ebintu bye tuyize wano bye bakola, oli bwe yalowooza nti bw'oba onowasa omukyala olina kutwala mwenge, bw'oba wazadde abalongo olina kuwemula. Ebyo byonna ng'omuntu byalowooza, oyinza kuyimba ennyimba zaabwe, olina kutamira. Kakati ebyo biba birowoozo, si kigambo kya Katonda. Biba kati olina kuwulira kigambo kya Katonda okuwona okukyuka. Kati okwenenya tulabye nti nno omuntu bwe yenenya aba akyusa ebirowoozo bye. Kati buli owuliranga ekigambo kya Katonda, kyusa otambule ku kigambo kya Katonda, ky'oba ofumintirizaako ove mu birowoozo byo. Ebyo bibyo bigenda kukutwala mu Geena, ate Geena gyeri n'omuliro gye guli, oba oyagala toyagala. Oba byakozesa ensobi, kati olina okukyusa odde eri Katonda. Ekyokubiri okwenenya kuba kukyusa ebigendererwa, n'olwoka ogonda n'otuukiriza ebigendererwa bya Katonda. Buli woba weenenya otandika okukyusa ebigendererwa, n'okyusa n'odda ku bigendererwa bya Katonda. Waliwo omusajja omu amuyita Pawulo, yayigganya ekkanisa kuba mu budde obwo eddiini yaliwo, kakati mwe yali. Kati Kristo n'avaayo n'azaalibwa n'atufiiririra. Kakati bwe yasanga bano ababulya baami nga tamanyi, ye yaba n'ebigendererwa bye by'okubayigga, okubatta, okulaba ng'eddiini eno agisaanyaawo, oba Kristo, enjiri ya Kristo agisaanyaawo okusinziira ku bye yali amanyi ng'ebigendererwa bye byakutta abantu bano kubasaanyaawo. Naawe alina ebigendererwa by'okutta abantu kuba tebakkiriziganya naawe, ekyo si kya bwa Katonda. Naawe alina ebigendererwa by'okulemesa, ababadde balina ebigendererwa by'okulemesa omulembe guno wadde tonagutegeera, si kya bwa Katonda. Ebigendererwa bye bya Sitaani, bigenda kukutwala mu Geyeena. Kati Pawulo bw'atuuka ekiseera, Yesu n'amulabikira, omusana ne gwaka, n'awulya eddoboozi. Kati ne bamugamba agende abatizibwe, n'akyusa ebigendererwa by'abadde agenderera, atadde sayidi eno abuulire enjiri. Ndi mu kitabo ky'ebikola by'abatume essula 9:17, owulire ebigambo bino bulungi, ojja kulaba ng'omusajja ono yakyusa n'ava ku bye yali agenderera. Ananiya bwe yagenda n'amussaako emikono owooluganda Sawulo, Mukama waffe ng'amutumye, Yesu bwe yali amaze okulabikirwa Yesu n'ajjuzibwa omwoyo, kuba teyalina na mwoyo. Amangu ago amaaso ge ne gazibuka, yaliko ekifune kwegamba n'azibuka, n'atandika okukyukira Katonda okukola omulimu gwa Katonda.
nengera funzaamu ebigambo nzijjemu ebitonotono. Pawulo ogenda okulaba nga abuulira enjiri. Kansoma 2:6 bwe yatuuka e Yerusaalemi n'agezaako okwegatta n'abayigiriza ne bamutya bonna nga tebannaba kukkiriza nti naye muyigiriza. Ne Balunabba n'amutwala n'amuleeta mu batume n'abannyonnyola nga bwe yalaba Mukama waffe mu kkubo era nga yayogera naye bwe yabuulira obugumu mu Damasiko erinnya lye nga bwe baabulira Yesu. N'abeera wamu nabo n'ayigiriza n'afulumanga mu Yerusaalemi. Omusajja ono bwe baamuleeta bwe yatandika okubuulira enjiri olw'okuba lyakyusiza ebigendererwa baasooka namutya ne baga nti musajja oyo yali mutemu nnyo atuyizeeku ne wano okutusalira amagezi kutuyigga. Kaakati naye olw'okuba yali akyusiza ebigendererwa waliwo abaategeera ab'omwoyo ne bategeera ne batandika okunnyonnyola bali n'atandika okukwatagana ne Pawulo okutandika okutambulira wamu naye. Tibw'okyusa ebigendererwa byo ojja kukwatagana n'abantu abala tutambulire wamu. Senga President Museveni akyusa ebigendererwa bye byayagala ne NRM byeyagala n'egamba nti wano kuba tebannonze awo tetukolawo mwalonda bubi. Ebyo ebigendererwa byo n'ebirowoozo byo bifu Katonda si byayagala. Ne bw'aba kabaka ne bw'aba president ne bw'abanzi katambanira ebigendererwa bifu gwe bakuwa kufuga ggwanga nga president oba tebakulonzaawo gwe bakolera emirimu ogambe nti enguudo zikolebwe kino kikolebwe ojja kulaba nga nabo bagambe nti naffe tumwegatteko. Ekyo kyangu nnyo. Naye bw'ogamba nti kubanga tebannonda awo sijja kubawa kuba bano baganda abo temubakolera kuba bano baki abo nemubasosola. Ebyo ebigendererwa bifu bikubulira enjiri ze yantumwa. Si president yekka nawe minister si minister wekka nawe omuntu wa bulijjo omusumba ani wansi w'oli oba oli ku ddaala lya wansi oba musomesa oba ani. Ebyo ebikolwa manya ebigendererwa bifu. No, kati amasomero gatuma limuzi biki nga mugenderera okufuna ssente. Bigendererwa bya bikolimo kubanga mutwala ebikolimo olw'ebigendererwa byammwe. Tulina golodi mu ggwanga, tulina amafuta, tulina biki ebintu byonna abantu ne mugendera okubanyigiriza emisolo ne mugirinyisa buli kimu ne mukiremesa. Ebigendererwa ebyo sitaani mujja kukomekereza muli mu geyeena. Mwenna abampuliriza si president yekka ne buli muntu waali yenna ba minister oba muntu wa bulijjo oba musumba katoba n'ebigendererwa ng'abamoga tulina okulwanyisa enjiri eyo eveewo. Tulina okusala amagezi gonna waki tunayita mu gavumenti. Ebyo ebigendererwa byamwe bigenda batwala mu geyeena kuba enjiri yo toyinza gijjawo ne bw'oyagala otya. Ne bw'ojjawo nze omuntu omw'enjiri esigala etambula. Enjiri enananyeyo Yesu Kristo. Batume babatanga bakolanga batya n'enjiri yasigala etambula. Nenze kye nebaza Katonda teri asobola kunkwatako kubanga nti gojja kubulira enjiri yange paka abantu banaagonda kufana kuwona. Katosobola kunkwatako waliwo ankuuma waliwo amagye agankuuma. Kati ebirowoozo byammwe bitwagala mukyuse. Ebigendererwa byammwe president w'ekitiibwa ng'okyali ku ntebe. Ebigendererwa byo sitandika bikyusa wali badde okolera ggwanga lyonna. Tubola abantu bakuli bubi kati lwaki n'akalulu tonna bw'oyinza kukafuna. Lwakuba kano yakuyamba oluusi n'akulekerayo n'okabba. Ekyo ne kibeerayo n'akulekerayo kubanga ali akwagala ng'anoonya engeri gy'onookyusaamu okutegeera amazima. Kyova olaba nga buulira nnyo n'enkubulya amazima ageetaagisa. Titwali badde tutabagala bannayuganda ne tuva mu bigendererwa byaffe ebyo NRM tugenda bino. Bwe biba birungi si bibi ne biba byakusosola abantu ebyo ebigendererwa biva wa sitaani si wa Katonda. Tugenze okwerenya tugambe nti kwe kukkiriza amazima g'ekigambo kya Katonda n'ogonda n'oleka ebikolwa ebibi n'okola ebikolwa by'obwa Katonda. Kati waliwo n'okukola ebikolwa kubanga ebirowoozo biba bitambuza ebirowoozo biba bituukiriza biteekateeka bigendererwa. Ebigendererwa ne bireeta okuteeka mu nkola. Kati bw'oleka ebirowoozo ebibi n'ebigendererwa ebibi obivaamu n'ofuna ebigendererwa ebirungi by'oteekateeka ate n'ossa mu nkola ebikolwa ebirungi. Kati bw'oba n'ebirowoozo ebibi ebigendererwa byo biba bibi n'ebikolwa byo biba bibi bya sitaani. Lw'oba n'ebirowoozo ebirungi ng'obifunye ebiva eri Katonda kitegeeza nti ojja kuba n'ebigendererwa ebituufu eby'amazima ate okola ebikolwa. Kati ntuse ku bikolwa. Matayo 6:10 egamba nti obwakabaka bujje byagala bikolewe mu nsi nga bikola mu ggulu. Katonda yateeka wano ensi naye ng'ayagala obwakabaka bubeere wano ku nsi. Obwakabaka bwa Katonda okujja kubeera ku nsi byagala bikole kitegeeza ki? Kwe bantu okuwulira enjiri n'agamba nti Katonda yanonda kukulembera ggwanga nti abantu bonna nze mbakulembera. Bonna nteeka okubateekerateekera oba banzikizaamu oba banjagala oba tebanjagala kubanga omulimu gwange gwego kukulembera ggwanga. Kivaamu abagenda bakwagala mpola. N'omulala bw'atyo n'ategeera nti ndi kabaka nti abantu bonna bati tubolaba n'ekyokulabirako ekirungi ye Buganda. Kabaka wa Buganda ye yamanya nti abantu bonna bakabaka abaaliwo noono abantu bonna bali mu Buganda babeera ndi kabaka waabwe. Tubolaba mu Bwakabaka osangamu n'Abanyarwanda n'osangamu baki nga nabo mwebali era yasembeza
Abanyarwanda nga balabaganya basembeza nagamba nze ndi kabaka nkulembera abantu Katonda kyanteekako kubanga akukulembe obeeba oli mukulembeze wadde amawanga begali si kibi okuba n'eggwanga lyo ne sikusosola mawanga sikusosola abantu sikusosola bino na biri kati ensosolo eyo Katonda gye tugamba nti ereeta ebikolwa ebibi bye bivaamu okutta notta abantu bye bivaamu okubba bye bivaamu byoyagala ebyo n'okola ebitali bituufu kati ebikolwa ebyo bassebo ne bannyabo twetaaga tubireke ffenna nga tunaateera mu ggwanga no Uganda kubanga Katonda bw'ayogera ebintu wabawo kyateekateeka ye taliiko byo nti President Museveni alina emmundu nnyingi oba Bobi Wine alina abantu bangi yayinza okukola kyonna kyayagala mu budde bwonna nga te tokyalina wodda kubanga nze waliwo ebintu manyi nze bendabira mu mwoyo ne mmanya pulaani abantu gye balaga owuli Abamerika bagamba ate ekitebe simanyi Geneva zimwe tujja kukijjayo tukizimbe Kenya sente nnyingi balina ebibalo bibabala bali wano ku Uganda tolowooza nti bali ku kirala ate baagala gwe President kyonze kankikubuulire tebali ku kirala nnyo bazungu balina bibabala bagati ono ayitiriza kakati bassebo ne bannyabo President tukusaamu ekitiibwa nze enjiri yange yakubuulira kutereeza n'abebibiina kubabuulira kutereeza tiwe muba mukwataganye n'abantu bagoyiseemu oli bwa bibiina tososola kubanga bano babadde ba movement bw'onoobalaga empisa ey'embi ebirowoozo ebyo ebibi n'ebigendererwa ebibi onakubeera na bigendererwa birungi tiwadde bwa movement naye nze wa people power nze empisa emu obaani nze kankolera abantu bonna mu kitundu kati awo ekyo Katonda kyayagala ojja kuba n'ebikolwa ebirungi ndi mu Luka 3:11 egamba bweti naddamu n'agamba nti alina ekkanzu ebbiri aweeke mu munne n'emmere bw'atyo n'abawooza ne bajja n'abagamba nti bamubuuza tukole ki n'abagamba nti temusolozanga kusukkirira bye mwalagirwa n'abasirikale bwe batyo n'abagamba nti temujoganga bantu era temubakanganga ng'abalagayo kaana ebikolwa ebirungi tiwoba oli musirikale oli musirikale abantu bakwate bulungi tobakanga totwala sente zitali zizo mukwate bw'aba omuvunaana mukwate bulungi kujja nga alwana kati eno yabayigiriza ebikolwa ebiki ebirungi bye byagaza abantu bye bikwataganya n'abantu abantu bano ffenna twetaaga okuba nga tukwatagana tuyinza okuba tetukkiriziganya mu kino ekyo kituufu era ekyo tukireka ng'Abasiraamu waliwo bye batakkiriza nabo ensaala yaabwe endala naye ate bwe tutuuka mu by'eggwanga ebyawamu ebintu byonna ebiri mu ggwanga nabo bavunaanyizibwa okufunako Abakatoliki balina ensinza yaabwe endala erinamu ebifaananyi n'Abasiraamu balinamu ebifaananyi nandoza n'aba Church of Uganda nabo balinamu kati ebifaananyi beetikka emisalaba beegatta amaddiini geegatta n'abalokola abamu kati abayingira mu ddiini ndowooza basigadde kwetikka misalaba balina ebifaananyi balina emiggo balina ebiganduula balina ebikoofiira ezo zibeera njawukana oluusi z'obutamanya mazima ate ffe abalokola abategedde amazima olw'okuba tetusinza bifaananyi teweesiga kino teweesiga kiri osigala oweereza osigala oyimiridde ebyo byonna n'okola Katonda naye ate abamu tebakkirizaganya naffe naye ate mu by'eggwanga bw'aba ssente za ggwanga bonna bateekwa okuziganyulwamu togenda mu ddwaliro n'ogamba nti kubanga ze eddwaliro embanze nalizimbye mulokole musiraamu yaze tomujjanjaba musiraamu yaleese omwana tomusomesa biri birala byawukana mu kusinza kubanga abantu balina bye basinza ebitali Katonda nga beetaaga kuyamba kugenda nga baggibwayo ekyo kye kyawula naye bino by'obufuzi omufuzi yenna ateekwa okugatta abantu bonna n'abayamba balaga kituufu n'abayamba balaga mazima enjiri lwaki njibulya mu ggwanga Uganda kubanga Katonda aba n'enteekateeka nga gw'oyinza okulowooza nti nina emmundu nina kino naye nga Katonda akubaza n'engeri gy'agenda akubaza ng'essaawa yonna ayinza okufunza so nga ate bw'oba weenenyezza osobola okutambula ne bantu banno kati kanjogere ku mukulembeze omukulembeze bw'aba nga aneenenya ensonga eno kandigimuwe kubanga ayinza okuba yeebuuza bw'aba nga yeenenya okwenenya okutuufu oba osome bulungi Bayibuli era sisome byawandiikibwa ateekwa okumanya omubaka amubuulira amazima Badawudi bonna yawuliranga bannabbi azze n'amubuulira amazima tiwakoze bwoti ne bwoti ne bwoti n'addayo n'agamba nkole ntya nabbi n'amugamba nti Mukama akusonyiwa oba n'amubuulira ekyokukola naye kati aba tayagala kuwulira mazima Mikaya yali tayagala kuwulira mazima n'agamba olusajja no telunjogerako bulungi yafa akasaale kakuba mu ye naye kati owuliriza oyo akubuulira amazima osobola omwebuuzaako nkole ntya kubanga yaba amanyi ekyokukola atakiweereddwa tasobola kukyogera kubanga ye tekyamuweebwa yajja kugamba kati ogamba nti Mukama nsonyiwa bannange musonyiwe biwedde naye wano ngenda kutandika okumenyaamenya okwenenya okwenjawulo okutegeere nti mpita mu miteerera ky'okwenenya n'eggwanga lino nalyo ndyogereko nga tuba tuneenenya mbalage bantu kyabasaale abakulembera mu kwenenya kuno mu ggwanga ne mbakulaga nti abeera pulezidenti abeera musaale ekyokubiri omubaka amanye ekyokukola abeera musaale okubalaga ekyokukola ne tulyoka tusaako n'abantu abalala so si nti abantu ffe twenenye nga Katonda agamba eggwanga lina okwenenya
wadde ffe tusobola okwenenyako ebibuki Katonda era asobola okuwulira omukulembeze waba Jemi bw'aba aganya ayinza n'okumugjawo naye omukulembeze yalibadde musaale okuwuliriza n'okumanya ekyokukola temuvaawo nzirawo ansomesa okwenenya. Mukama waffe yeebazibwe. Nkomewo n'okwenenya. Okwenenya kuno njagala kumenya mu mitendera egy'enjawulo okusinziira ku kusobya n'okulamulwa kwa Katonda mu Mukama waffe Yesu. So se n'okwenenya pointi zino naziwandiikirira njagenda nsoma emu ku emu nga nnyonnyola obudde Mukama bw'anaatuwa. Bw'oba wasobya Katonda osobola okumwenenyeza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo n'akusonyiyirawo oba wawe ekyetaagisa okukola n'okikola n'osumululwa. Kubanga abantu basobya Katonda n'abanyiigira bye bakoze n'abanga abasibye tebazaala oba abasibye bafunye ebizibu. Kati wulira omusajja ono yali kabaka ya kabaka Kezekiya. Isaaya 3:8. Mu biro ebyo Kezekiya n'alwala kumpi kufa. Isaaya nabbi ne mutabani wa Amozi najja gy'ali n'amugamba nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nti teekateeka ennyumba yo kubanga ogenda kufa togenda kulama. Kati omusajja ono bwe yasobya Katonda baamunnyonnyola nti agenda kufa tagenda kulama okusinziira ku bye yakola. Naye omusajja ono kye yakola Katonda n'amuddiramu bwe yakyukira Katonda. Kangende ku lwokusatu. Olwokubiri awo Kezekiya n'akyusa amaaso ge ku kisenge ne yeegayirira Mukama n'ayogera nti jjukira akakano Mukama nkwegayiridde bwe natambulanga mu maaso go n'amazima n'omutima ogutuukiridde n'enkola ebiri mu maaso go ebirungi. Kezekiya n'akaaba amaziga. Ekigambo kya Mukama ne kimujjira Isaaya tigenda ogambe Kezekiya bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda wa Dawudi nti mpulidde okusaba kwo ndabye amaziga go ndyongera ku nnaku zo emyaka 15. Bw'oba wasobya Katonda n'otegeera nti kino nakisobya Katonda osobola okwenenya mu maaso ga Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ono yakaba n'amaziga. Katonda n'addamu ate n'amutumira nnabbi n'amugamba ngenda musonyiwa. Era yali amaze n'okulwala. Bayibuli esomesa bweti kuba yali amaze okulwala. Katonda n'amuwa ekyokukola asobole okuwona lwe lunyirwa birimumu funzaamu. N'agamba nti olunyira 19 manya olwabirimu. Era Isaaya yali ayogedde nti baddire ekitole ky'ettiini bakisige ku jjute era aliwona. Owulira ebigambo ebyo tiwaliwo we tusobya Katonda oluusi n'ofuna n'endwadde nga bw'ogijjanja batewona nga bw'oneenenya Katonda n'akkiriza n'eddagala eri okukola. Ayinza okuba n'eddagala yalikozesa naye nga lyagaana. Kati abamu mukozesa amalagala ne gagaana nga Katonda alina by'abalumiriza okwenenya. Naye ono yakaabirira Katonda ne yeenenya. Nabbi n'amugamba nti siigako n'eddagala kati ligenda kukola. Kyova olaba eddagala erimu ligaana okukola ng'oluusi ogaanya okwenenya oba ebintu emu ensonga ezimuzigaana oba kuzaala oba kiki ng'ogaanya okwenenya mutima gwo kakanyadde. Kati ngambye bw'osobya Katonda eyo enkola osobola ogikozesa Mukama n'akusonyiwa. Ngenze ku yokubiri. Bw'oba wasobya muntu munno oba abantu banno osobola okwenenyeza Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo n'omusaba akuwa ekisa okudda gye bali nabo beenenyeze ng'obasaba ekisonyiwo. Essaala yaabwe esobola okukusumulula awo wetugenda. Tiwaliwo abantu nga wasobya banno naye nga kubasobya abo ng'onoowona ogaanya okutereera olina kusooka kusaba Katonda tosooka bantu. Ti Mukama nsonyiwa nasobya abantu bo naye nsaba ekisa gy'oli onkulembere ngende eri abantu bano kinterewo fune engeri gye tutabagana nabo bansonyiwe oba omuntu ono. Bwetyo bwegamba Matayo 5 ononyirirwa 24 Maya 23. Kale bw'oba olese saddaaka yo ku kyoto bw'oyima onomala ojjukira nga muganda wakuli ekigambo lekaawo saddaaka yo mu maaso g'ekyoto oddeyo osobole okutabagana ne muganda wo olokokomewo owe saddaaka yo. Yagalanga amangu n'oyo akuwawaabira ng'akyalinamu naye mukuwo akuwawaabira alemenga okutuusa eri Katikkiro se ne Katikkiro alemenga okukuwa abambowa era alemenga okuteekebwa mu kkomera. Mazima nkugamba nti tolivaamu okutuusa lw'olimaliza okukomekereza ne peesa n'erimu. Ono yayogerera mu lugero ne Bakatikkiro we bali oba yali ayogera ku bafuzi basobola okukwata. Naye ate yali ategeeza n'Omwoyo Omutukuvu nti bw'ogaana okwenenya wadde owa saddaaka mmeka wadde osaba nnyo wadde osiiba nnyo wadde oyamba nnyo abantu kuba abantu bamanyi nti nyamba abantu ate nsaba nnyo ate nsiiba nnyo naye ekyo kye wakola senga toddayo ne mutabagana osigala oli musibe. Waliwo abantu nga basibe nga ensonga ziva ku ebyo bye baakola naye bagaanya okusaba Katonda ekisa. Bagende batabagane ne bannaabwe naye agamba tusiiba nnyo tusaba nnyo tugaba nnyo tukolera nnyo gavumenti tukoze enguudo tuyambye bamulekwa somye tukoze biki. Ebyo byonna ewaliwo okusibibwa okukubeerako ng'Omwoyo Mutukuvu akusibye
ng'akuvunaana gamba ddayo otabagane ne banno ekyo kye wakola kiveeyo bassebo ne bannyabo. Luka 15 manya Luka 15 ya 11 tugenda kulaba musajja eyayonoona kitaawe nadda 11 n'agamba nti waliwo abantu eyalina batabani be babiri. Muto n'agamba kitaawe amuwa emigabo gye na biki bwe yagimuwa ono n'agirya n'agimalawo. Kati bwe yatuuka eyo yeekuba mu kifuba ng'alaba ebintu bikaaye bwe njagala okutuuka awo. Olunyiriri lwa 17 naye ne yeddamu n'agamba nti abaweereza bameka bempeera kitange abakutte emmere ne balya n'emmere n'efikka nenze ndi wano nfe enjala. N'agolokoka n'agenda eri kitaawe n'amugamba nti kitange nyonoonye eri eggulu ne mu maaso go. Olya bwe yeenenya eri eggulu sikyasaana kuyitibwa mwana wo, nfuula omuddu oba omuweereza ow'empeera. N'agoloka n'ajja eri kitaawe. Yali akyali wala kitaawe n'amulengera n'amusaasira n'adduka n'ambiro n'amugwa mu kifuba n'amunywegera. Omwana ono baamuwa ebibye yagenda n'abirya n'abimalawo n'atandika okudda kasasiro kulyamu n'embizzi. Naye Bayibuli eyigiriza baali bategeeza lugero nti bwe tuwaffe abantu Katonda yatutonda ne tulya oluusi bwe tuba tetulokose tulya kasasiro, kubanga bw'olya ssente z'embuzi olya ku kasasiro, bw'olya ssente z'abantu bosse omusaayi olya kasasiro, bw'obba ssente z'amasolo ga gavumenti abantu nga bakaaba olya kasasiro. Mwenna ekyo baali bategeeza enjiri ti mwenna abalya ssente ezo bwe zito wadde ozimbye ebizimbe ebimeka oli ku kasasiro gw'olya, kubanga olya musaayi gw'abantu. Enguudo tozikoze, ssente bwazitutte, abantu bafa, emisaayi egyo gyonna olya kasasiro. Ono kyali ategeeza naye ate okyasobola okudda eri Katonda ogati Mukama nsonyiwa. Naye ono mwana baamugeraageranya ti naffe abamu bw'oba oyonoonye mukaddewo osobola okuddayo oba muganda oba mukwano gwo n'ogamba munnange nayonoona oba mukamange mu kampuni nsaba kunsonyiwa nkomyewo. Asobola okukusembeza kuba wasabye Katonda, kubanga abantu abamu baali babalimba abafaaza abakatuliki balimba abantu. Mu buli kyokola jangu wa faaza nabaga nti bafaaza abo bamu baali bambega nakati bambega abamu bwe bali toga tebaliwo. Gwe omuganze natte omuntu egindi ng'akuwandika wayita emyaka 3 nga bakukwata. Ffe twalina emmundu egindi wayita emyaka 6 nga bakukwata nga babuuza ani yakubagamba, kubanga gwe nnyini gwakamwako kakutwale wa faaza. Waliwo ebintu ebimu ng'olina kgenda eri oyo oba maaso ga Katonda. Nzirako ensonga ey'okusatu. Bwe mubanga mwasoowagana musobola okwenenyeza Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, ne muddiŋŋana buli ludda ne lwenenyeza lunaalo nga lusaba ekisonyiwo ne musabiriragana musobola okusumululwa. Abantu abamu baasoowagana ate enjiri yanga nti nze ndi esibira mu bbwa mwenkube eddagala mwennyini sirikuba walala. Kati President Museveni mwasoowagana ne Kabaka temukwatagana ate nga mulwana mwenna entalo. Kakati mwenna mulina kukwatagana, buli omu n'asaba Katonda. Kabaka asaba Katonda Mukama nsonyiwa bye nasobya, President asaba Katonda banna bye nasobya, twagala tukwatagane tulebe nga tutambuza omulimu tuddayo tukwatagana. N'abalala bwe batyo. Ngenda kusoma byawandiikibwa kati yo Bayibuli weegamba mu Yakobo. Kati bw'onookola ebirala ng'olowooza nti bakusonyiye, tojja teri akusonyiye. Abantu bo tebasonyiwa kujja nga mulokole asigala agamba nti nga taddanga kuneenenyeza. Bino weebale nnyo byeyatula nti nga President waffe yeyatula tibanange musonyi bannayuganda. Kati musomesa amadaala agaddako oba omuzungu kyayita steps. Terijja watwala ennene abantu ne bawulira. Kati twala endala ti abantu b'egindi nabayita weebate mu nsonyiwe, abantu b'egindi nakola kino mu nsonyiwe. Mbadde sibakolera nguudo nga mbagamba nti mwalonda bubi, ekyo nakyo mu kinsonyiwe nga balaba enguudo zikolebwa. Okwo kubayita okwenenya. Naye mbamba oli asibulira President yekka, naawe abuliriza nkubuulira, naawe ali ku TV, naawe akola mu toilet oba okola luddawa, naawe omusumba. Ffenna Katonda abaatubuulira njiri ya kwenenya, kibayita okwenenya. Ndi mu Yakobo 5:16 baasoowagana. Kale mwatulaganenge bibi byammwe. Yakobo 5:16. Musabiraganenga mulyoke muwone, okusaba kw'omutuukirivu kuyinza okukolokola nnyo. Bano baali batuukirivu boogerako ne n'abatali batuukirivu. Naye oba toli mulokole n'omanya famire eno neno twatabuka, tukyasobola okufuna chance ne tukwatagana ffe abantu abakulu tujjawo kino nti tukwatagane. Munange nsonyiwa kino, nange munange nsonyiwa kino. Kakati Katonda awuliriza essaala yammwe. Ebigambo ebimwatula nti nkusonyiye essaala. Abamu bamanyi nti okusaba ennyo n'asaba ennimi sandalaba yaara ndaba yolajja okuleeta Katonda okuwonya. Nedda ekigambo kye yatuleeba essaala nti nkusonyiye muganda wange, nkusonyiye mukwano gwange, Mukama akuwa omukisa. Katonda aba amaze okusonyiwa, nammwe muba mumaze okukwatagana. Kakati abantu bo badde bamanyi nga bagamba wali omusajja omu yaŋŋamba bw'ati nti bw'ogenda sayidi emu ankole temunyigira abanyankole. Tabanyankole bo bamanyi kwenenya. Sonyiwa n'agadde mukagundi nkyaddayo.
enkyanga ddamu ng'akiddamu okwo tekuba kwenenya bassebo ne bannyabo si banyankole bokka n'ekkanisa kati bweri osanga abalokole bali mu ggwanga beerenya tuli mu kwenenya bagambye kola tujja kubeera n'osanga abasumba bonna nga bagenze naye nga bagenze kulimba bwe balinenya enkyanga akoma mu kkanisa bw'alimba abantu bw'ababako ssente zaabwe bw'alese abakunamye mu kkanisa mbu yeenenya bantu bakunamira mu kkanisa enjala ziringa zabisodde mbu yeenenyeza omusumba bonna bali omwo emimwa gyonna bagisiize ekkala beesiga obutwa tayinza babulya nti kino kibi kyekyatwenyeza ekkololo ate ava kololo ate n'akoma weeru ate n'ayongera n'akola emize egimu nga tulinga bwe twali mu ddiini ze bantwala mu ddiini nga tukyali mu Church of Uganda bantwala nga ndi muto okumbatiza ne banga nti weegane sitaani ne nga neganye sitaani n'ebikolwa bye byonna n'akolanga ebyo Katonda bye yalagira ne bambatiza musajja wattu bagamba omuntu atamanyi kyakukola bwe naddayo nga nzita ntandika kubba menvu waka eri nga nziwe ku menvu nga ndya bye neeganye sibimanyi bye neenenyeza sibitegeera eyo eddiini bye nnyonnyola abantu katukunyonnyola otegeera amazima bassebo ne bannyabo tetukukyawa navaawo tata nga asamira ngenda musaba ate yeeganye sitaani kuba byenjogera nze nzikiriza bye baŋŋambye pulezidenti oluusi akkiriza bye bamugambye tabimanyi bye bamuwandiikidde bambi n'abisoma n'omukyala mukyala gye nti ow'ekitiibwa ompuliriza nkusaamu ekitiibwa mwasoma bikwate kati nze mbabuulira njiri ntuufu muve ku bikwate si bikwate ebikwate nange nabeera mu ddiini nenenenya nenzeyo nenkola ebintu bye bimu naye bw'oba otegedde amazima tintegedde amazima agabuulirwa awo mujja kuvaayo mwenenye bulungi ne munaaba temuleese ebipapula byakusomako nti babawandiikidde mwe ne mugamba nti kati enjiri y'omusajja ono twagiwulidde amazima twagategedde kati tuzzeemu buto tugambe bwetu ne bwe tuti era tugenda kutandika okutereeza nga tutandikira ku kino kati awo kwe bayita okwenenya kubanga oba okyuse ne si kwenenya nga buddeyo ng'okola ofuba nnyo okulwana okukyuka bw'oba wasobya muntu munno nga tolina najjo omujja oba yafadda olina okwenenyeza Katonda ne bwewenenyeza Katonda embeera eyo neegaanirawo ekiddako kye kino osobola okugenda eri abasumba twaweebwa obuyinza okukusumulula nakyo kankikuleetera owulire ndi mu Yakobo oli olunyiri luno olunyiri lwa 14 waliwo mummwe omuntu alwadde ayitenga abakadde b'ekkanisa bamusabire nga bamusigako amafuta mu linnya lya Mukama waffe Yesu n'okusaba kw'okukkiriza kulirokola omulwadde oyo ne Mukama waffe Yesu alimuyimusa obanga yakola ekibi birimuggyibwako waliwo ebibi ebikolebwa bassebo ne bannyabo nga wakikola bwe wamala okukikola ne kikukwata nga kyo ne bw'osaba Katonda kiganye abantu bangi balina ebintu ebibagaaniddeko nga basaba Katonda basiiba mu makanisa naye ng'ekibi ekyo Katonda amugamba nti senga osituka n'ogenda omaze okuneenenyeza n'okyatulira omusumba namuwa amafuta agasobola okusumulula amafuta gano agasobola okusumulula abantu tegaweebwa pulezidenti tegaweebwa kabaka tegaweebwa baminisita tegalina muntu gaweebwa basumba be bakadde be bayogerako saate pulezidenti naye asobola okusumula omuntu waabanga amusobeza namugamba nti pulezidenti nsonyiwa ekyo kisobokera ddala era asumululwa naye gano amafuta agasumulula ebibi ebiganye pulezidenti ebibi ebimu bwe bikugaanirako ebikulemeddeko oba mukyala we oba minisita oba muntu wa bulijjo oba kabaka oba ani waliwo ebigaana nga Katonda agamba nti genda eri abakadde tukusiige nga tukusabira n'amafuta ekibi ekyo Katonda asobola kikuggyako n'oddamu n'oyimuka n'otambula n'otereera ni mu Yokaana 2 kwera ddala enjiri ng'enoga bulungi kubanga bambo babasabidde ne badda eno ne balaga eri ne bakola batya ebintu ne bigaana oli yafadda yamukola ekintu ne bigaana n'akola kiki n'addawa takyalina gyadda tamanyi na gyamujja waliwo access w'oyita ekkubo w'oyita tugenze mu maaso ndi mu Yokaana 2:23 Yesu agamba abasajja bano agamba bw'ati omulwa 22 bwe yamala okwogera n'abasiza omukka n'abaga nti mutoole omwoyo mutukuvu bwe munajjangako ebibi byonna banaggyibwangako ebibi ne bwe munaasibiranga ebibi banaasibirwanga ebibi abaweereza be twadda mu bigere byabwe abatume nga Katonda yatuwa olukusa nti bw'oba olina ekibi ekyakulemerako n'ojja n'okyatula mu maaso gange kyono kye bali bafaaza kye batera okukozesa ne si byonna nti obyatulira nze bwe kiba kyetaagisa eri munno ddayo eri munno mutabagane musonyiwagane naye kyetaagisa nga kyagaana nga Katonda akuluŋŋamiza nti genda wamusuma muwanguza akusabire sobola okukusabira ne kikuvaako kubanga ebyo tubirabyeko naye nga gwe ne bw'oneesabira tekijja kukuvaako ne bw'onoolagawa tekijja kukuvaako ne bw'onoosiiba otya Matayo 16:19 nti ndikuwa ebisumuzo by'obwakabaka baali bagamba Peetero by'omu ggulu
kyonna kyolisiba ku nsi kirisibwa ne kyonna kyolisumula ku nsi kirisumululwa. Kyova olaba nti buli omu yeetaaga munne atya. Bapulezidenti batubeetaaga kubanga batusaningira ku mateeka gaffe senga gaba matuufu, be balagira ebintu ebyanjawulo, be batukulembera, bakabaka baffe bonna tubeetaaga, bannambi be batukulembera kubanga mutuva mu bwakabaka. Naye ate n'abaweereza tubeetaaga kubanga kati kangeze nti kino ekibisenga kibeera ku kabaka oba pulezidenti oba mukyala oba minisita oba memba wa paalamenti n'asaba ne kigaana nga kyetaagisa musumba oba kyetaagisa nze amubulidde enjiri era ajja kujja eri nze nnyo mmusiigako amafuta asumululwe. Kyo bwe kibeera oba omusumba oyo gwe yeetaaga okugenda gyeyeetaaga okugenda nga ejjo mmusabira takyalina bw'akikola okusinziira ku bantu oba yabatta oba yakola kiki kata kyanajja addayo naye Katonda amuga nti ekibi ekyo bwe kiba kinaavaawo genda okyatula eri abakadde bakusabire. Tulina amafuta ago agasumulula abantu mu bintu bw'ebiti bassebo ne bannyabo. Ngenza awalala bw'oba wasobya mu ngeri y'okubba ekintu kyonna osobola okwenenyeza Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu n'omusaba ekisa akufunira abaana abatabaganya nga bano ng'abasumba, bapulida, abataka, abakakiiko, abalamuzi, okukuyamba okuzzaayo ekintu ekyo osumululwe. Kubanga oyinza okuba wakibba ku muntu ng'omutya naye nga banaagenda ayinza okujjira ekijambiya. Naye bw'ofuna abataka oba abakakiiko oba ab'eŋŋanda oba abalamuzi oba bapulida nga munaasobola okukwataga ne babatuuza nti mpulira embeera eno njagala kwenenya, osobola bulungi nnyo ne bufuna abantu bwe batyo ne bakuyamba ne bakuluŋŋamya n'osobola okutuula n'oli n'akusonyiwa n'omuddiza ekintu kye. Awo otegedde bulungi kubayita okwenenya. So si kusigala nakyo wanzibako kamera yange oŋŋamba nti neenenyereza ng'ogirina oba olina kugizza kubanga ogirina. Basonyiwa atalina gwe basonyiyira awo y'atalina kintu kyonna naga nti genda ebintu byaggwawo n'emmotoka otekwagizaayo. Ngenze ku nsonga eyo ndala, bw'oba wabba bya mu maka mwamanya bw'oba wabba ettaka nte ekidduka nte oba n'ekidduka n'okulaakulana oba ente ne zeeyongera, osobola okwenyeza Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo n'osaba ekisa era n'ofuna abantu be bamu abasobola okubatabaganya balinga benjogeddeko nti abasumba, abalamuzi, balooya, abakakiiko oba ab'ekika oba abasayidi y'omuntu oyo, n'oyogera nabo ne bakukulembera ne mutuulamu n'omuga nti munnange nabba ettaka lyo ndabye nga wentuuse binnemeredde, ndaba tebiri bulungi kubanga embeera yegenda kweyongera, nabba emmotoka yo, nabba ente ezo, naye kaakati tukoze tutya? Njagala tutuule tutabagane. Kaakati bwe mutuula ne mutabagana awo musobola okuteesa ne mukkaanya n'agamba nga wakulaakulanya ettaka ebintu tubize mmanya gaffe babiri tugabanenga emigabo bibeere byaffe babiri ne mukkaanya. Oba twalako kino nange ntwaleko kino. Kuba mutakkaanya nga Katonda akuli bubiba n'amateeka bajja kulagira ekizimba okimenye. Oba nti n'ogamba nti munnange ente zifuuse bwe ziti tya atwawulemu nange ompeeko bwe ziti nange nkweko bwe ziti ng'abantu b'engulu ente zaabe zonna mwazibba ne muzisomba nga muzitwale n'oyo bwina ali ku likodi bamumanyi. Muga nti bannaffe tukomewo engulu temuga nti twebenenyeza bwenenyeza ente zammwe ze twabba tetukyalina ekyakukola tukole tutya n'abataka tutuule ku lw'abantu tya mutuddize ente bwe ziti tunaagenda tuzaaza mpola ne tugenda nga buli muntu tumuwaayo ente abantu ne bakkakana obusungu n'ekiruyi. Kati ne Katonda abajjeewo obusungu bwe n'ekiruyi ne tobbanga kintu n'obeera nakyo battaka n'oga nti gwe oli nalyo abantu bakusonyiye. Bo basobola okusonyiwa kituufu ne baga tubiveeko tuna kyakukola basobolera ddala. Ne Katonda takusonyiwa ajja kulondoola omwana n'omuzzukulu bassebo ne bannyabo. Kati njigiriza okwenenya kuno kukwate ku buli muntu buli waali yenna oba musumba oba nze oba mukyala wange oba pulezidenti oba kabaka oba minisita oba memba wa paalamenti oba oli w'amagye waliwo okwenenyanga osobola okumanya kiti ki kye weenenyezaamu. Togenda wafaaza munnyonnyera ebitagenda bikuyamba. Nti neenenyeza wabba gundi kati zaaze nnyo ndeseyo neeno ku kkanisa. Sooka olifune abantu abatuufu abajja okukuluŋŋamya nti tuteekwa kutuula n'abantu abo be wabba. Tulabe engeri gye tunaakwataganya tubawooyewooye bakkirize tuteese tukole tutya tukwataganye ensonga eno tugitereeze. Waliwo omuntu gwe baŋŋamba bakulwa entebe awo yabba ettaka ly'omuntu n'agenda mu mateeka azimbako essomero ne batakwatagana essomero liri awo. Magezi gaago nkuwadde ga bwereere. Kwatagana ne bannannyini ttaka va mu biri byo by'obubbi bwo n'obufere bwammwe bagaye mu nsonyi tukoze tutya essomero tukkaanye tukole bwe tuti ne bwe tuti essomero nze siryagala ngulira awantu weewati ne weewati onzimbira ekizimbe bwe kiti nze nkulekera essomero. Kaakati awo ba weenenyeza ojja kusumululwa. Naye bino bye tuwoza twogera nti weenenyeza
President waffe n'asoma ebiwandiiko alinga tusomera amawulire. Tusomera amawulire sewe tukusaamu ekitiibwa. Kola ekintu ekituufu nze kye nkubuulira. Ne kabaka kyalina okukola, ne minisita kyalina okukola, n'omuntu wa bulijjo kyalina okukola, nange kye nnina okukola. Tibasewo na ssebo na kino na kino bwe mba nakibba nsaba mu nsonyiwe, ne kyakola bwe kino bwe kiti tukoze tutya. Tinga bwe kyakola amagoba, sente ezo tuzijjengamu zikole bwe ziti. Awo tuba tumaze okukkaanya, okukwenenyanuza mu kutegedde. Nnaku ngende nga mmenya ebiti, ne bwe nadda olulala nja kwongera ku kwenenya kuno. Mbasigamba President yekka n'engamba ggwanga lyonna kuba Katonda tubanja okwenenya. Mukama bankumire abampera omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu.